Seba sena suze kulowozako ngane kunya ngo mujasi muponjo mukutandika kwali kuzanya buzanyo soko kati twakula omukwano gwatukane ku bwongo. Yeah. You and me love your style. Super nice Entana and the Kamanani. This love gonna straight to the moon. Above. Nekalira mu nyumba ya mayinja nakomerera misumari. Nze lujja abalungi abatulaba ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogwokubiri omwaka 2022 wegiweze emyaka 4 bukyanga omuyimbi nakinku ow'eggwanga Uganda Moses Sekibogo nakintijje Mowzey Radio we yava mu bulamu bw'ensi eno era nga okuva ennaku z'omwezi nga 25 lwe yazaalibwa paka olunaku lwaleero nga lumu Abannayuganda basigala bamujukira, Abannayuganda basigala bamucelebratinga era nga n'omulundi guno ng'eggwanga bali gudde Abannayuganda bavuddeyo mu bungi okuviira ddala mu kasiki ak'olunaku olw'ejjo akakeeseza olunaku olwaleero ate paka olwaleero bakyagenda maaso n'okubeera nga ate banyumirwa ennyimba ze ez'enjawulo. Mu kifo kino we tuli njagala okutegeeza nti ennyimba zokka ezivuga ze za Mowzey Radio naye nga ku kalisaaki akatono ke nakakolako oba okusinziira ku abakalabalaba ababaddewo okuva olunaku olw'ejjo paka olwaleero ennyimba ziyimba olunaku ne luziba kitegeeza nno omuyimbi ono yayimba ennyimba nnyingi nnyo ate era ng'ennyimba ezo olaba nti zanjawulo buli luyimba lwe bateekako luyina amakulu gaalo ate era lunyuma ebitagambika lusinga kukola olubeera wawuliddeko. Njagala obategeeza nti emmotoka eno we tuyimiridde ekika kya Jaguar yemu ku motoka z'omugenzi Mowzey Radio emabegako tubale tugisanga mu lujja okulira n'ennyumba ya maama naye nga twagala okwebaza ba family omwami Frank abakoze obutaweera okulaba nti ekifo kino buli mulundi kigenda kikyuka wadde abaali basuubizibwa ensimbi okuva mu ministry ey'ebyobulambuzi by then waliyo Minister Kiwanda naye nga wetwogerera yavaako baali babasuubiza okufuula ekifo kino ekyobulambuzi naye nga bo basobodde okubeera nga beesitulanga family n'emikwano gyabwe abasobodde okuba nga babakwatirako okulaba nti tudde emmotoka eno erabika weeti yabyafaayo emipiira bagiteekamu omukka abasobodde okubeera nga baginyiriza mu kifaananyi mwonna mwe mugirabira nga weekyafaanana kwegamba basobodde okuba nga bagiteeka mu mbeera abantu we batuukidde okuba nga bajja olunaku olwaleero nga basobola okugiraba bulungi ne balaba nti emmotoka eno yemu ku mmotoka omugenzi ze yayagala ennyo. Omugenzi yayagalanga nnyo emmotoka zino enkola zino nga olaba nti kati eno Jaguar yayagalanga nnyo zi BMW abazijjukira muzijjukira zi open roof ezo ze yavuganga kale kwegamba emmotoka eno ng'eri wano ng'ekuumiddwa mu kiseera ekitegeerekeka nga yabyafaayo ddala abaana baligirabirako. Then tutunuulira Entana omugenzi waawo muddo olunaku olwaleero ng'oggyeko okubeera nti bukyanga yaziikibwa emyaka 4 egiyise baali bagiteekako amayinja ag'omuwendo ng'eri mu nkola ya gilaasi gye bagiteekako ku mulundi guno ne munda wonna bongedde okupaintingawo w'otunuulira ennyumba nga yo weefaanana nayo bongedde okubeera nga ate bagimodifyinga bagisiize langi z'amagye ng'oggyeko Uganda flag eri mu front mu maaso representinga icon w'eggwanga Uganda ng'ayise mu kuyimba mu sides bagisiize langi z'amagye kino kijjayo ekifaananyi Mowzey Radio kye yayimbanga nti Soldier Man kwegamba nga engeri gya representingamu yali y'amagye yennyini solidarity eyo gye yayimirira n'abayimbi banne nga abawa music nga abakuma batambule nga abalaga ability nti talent weeziri asebyo bino biraba nti mu kifaananyi mwebiri nnyo. Program eno kutuusibwako aba Pulse Construction Company Limited abakugu mu by'okuzimba bazimba kalina ez'ebyuma saako n'okuyiwa enkokoto basiiga langi n'okuddaabiriza ebizimbe ebya business n'amakaago kosa ne kalonda yenna akwata ku by'okuzimba basangibwa ku Bobi Wine Road Gayaza kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo WhatsApp n'awe ayagala okubakubirako. Kisitu Electronics badiringira mu by'amasannyalaze solar panels ku size zonna amasimu agatayita mu mazzi flat screen fridges ne kalonda yenna basangibwa ku Hanifa Tower kosa n'ennamba y'essimu nga w'ogiraba wansi awo gw'abeetaaze osobola baweereza ka WhatsApp kosa n'okubakubira essimu. Ziwa and Sons suppliers w'ebikozesebwa mu kisenge ng'ofuula ekisenge kye ekyenjawulo kirabike bulungi gula amasooka amalungi bed cover duvet mosquito nets towel ne kalonda yenna agwa mu kweru basangibwa ku Mukwana Arcade n'ennamba y'essimu
weeri wansaawo. Sozo Properties agula ebintu ebikozeko ebyomunju restaurants gym saloon nga bikyali mu mbeera nnungi. Genda ekireka Kamuli Road oba mukubireko ku namba y'essimu gy'olabaawo. Mariam Massa mukyala muyimbi mukyala muzadde ensonga z'abaana azitegeera nnyo. Ku YouTube Mariam for Children, subscribinga wuliriza music we omulungi aliko. Facebook Mariam Music. Please take your number. Maybe later I would like to know you better. I think you come from another part of this country. Cause I cannot speak your language. Tell me if you know there is a place for me, sir. Wetutunulira perimeter igundi eno wetudde graveyard olaba nti wonna basobodde okwera nga basettingawo emiti egy'enjawulo giri mu kukula. Kale kwegamba ekifo kino bakifudde ekyomulembe basobodde okuba nga ku budget entono nnyo kikyafaananye weekiti katono singa wavaayo abantu abo abalumirirwa music abaagala music abasobola okubeera nga ate balina ku ssente ez'enjawulo ze basobola okuba nga bongera mu kintu kino n'olaba nti ekifo kino indeed kikulaakulana. Naye ettaka lyali lyagulibwa nga we nabategeeza omugenzi Mowzey Radio ddene ekimala lisobola okwakomodatinga namba ennene y'abantu singa baba wateredde bulungi nnyo. Then still mu nteekateeka mukyabulamu okuba nga ate n'abantu ab'amannya mu ggwanga lino ababeeranga ne Mowzey Radio abatambulanga naye abamuyitanga ku bivulu nga nabo bakyenyigiramu. Ndaba nti olugendo oba omulama gukyali mulungi nnyo ogw'okulanga bamujjukira buli nga lumu oba okuviira ddala ng'ennaku z'omwezi 25 naye ekintu kikyali nnyo ku bawagizi bokka bokka ate nga jjukira awaliyo ba stakeholders bangi nnyo abakyasobola okubeera nga ate bajja ne beenyigira mu nteekateeka eno neetuukira ddala ku mutindo. Ensi yonna ekyasobola okubeera nga ate buli yali amanyi Mowzey Radio amanya ku nnaku zino buli omu gyali n'asigala nga celebrating. So ndaba nti bimu ku birina okubeera nga bikolebwako. Twebaza abayimbi ab'eggwanga Uganda abasobodde okubeera nga nabo beenyigira mu nteekateeka y'okulaba nga ate batambula ne Mowzey Radio mu mbeera y'omu celebrating n'omujjukira bayimbye ekiro ennyimba ze ez'enjawulo era ku mulundi guno bakyagenda mu maaso n'okuba nga bajja eri family okugigumya. Remember today tebikyalimu nnyo kaaba njagala obategeeza nti today it is celebrating kati tuba twenyumiriza mu bulamu bw'omugenzi. So abayimbi okuli Spice Diana, Karo Kasita, John Black, Palaso, abayimbi okuli abayimbi abasobodde okubeera nga bajja Dr. Bitone, Jami Kalicha n'abalala abasobodde abatonotono kyemmanyi nti bitegeerekeka abamu bayinza okuba tebadde set industry badde tetambula abayinza okuba tebasobodde kubeera nga bajja naye ng'ekisinga okubeera ekikulu kati kyenja okuyimirirako kanneebaza abawagizi ba Mowzey Radio kanneebaza abawagizi ba Ugandan Music kanneebaze buli muntu yenna family Frank webali nnyo byonna byokoze no muganda wa Mowzey Radio ne baganda ba Mowzey Radio abalala ne maama mwebali kubeera nga ate mukuumye ekifo kino mwebali kubeera nga welcoming abantu bangi nnyo abantu bajja mu nnaku ez'enjawulo naye family esigale ba welcominga esigale etambula bulungi nnyo nabo kuba bamanyi nti balina icon balina omuntu nga w'abantu nga following abantu bangi. Radio has inspired many ne wotunula today wano wetuli abantu bonna abazze abali mu kunyumirwa music we olaba abavubuka abato abambadde ebikomo ebingi bye yayambalanga olaba abavubuka abato abali mu ku rehearsing ennyimba ze bali mu kuyimba kigambo ku kigambo eneeyisa yaabwe ya Mowzey Radio kale toyina ngeri gy'oyinza kubanga omubuusa maaso indeed akisaanidde kino tugenda kukola nnyo era nsabira ddala media team buli wabeerawo koze eno tugenda kusindika n'amaanyi okulaba nti Mowzey Radio asigala ayimiridde mu kifaananyi kye nga walina okubeera buli kimu kisigale nga kitambula bulungi nnyo. Nsigala mbeebaza mwenna abasobodde okubeera nga mubeera wano n'omwaka ogujja tukole ekintu kye kimu twongere osindika enjiri ya Mowzey Radio twongere okubeera nga ate tubeera wamu ne family twongere okurespectinga music we bannaye n'ebiyiiye bya Mowzey Radio corporate esigale nga reserved eri good life generally cause music abasinga bamukola ne Weasel so mu mbeera weetyo tubeere nga ate ekintu kye tukyongera mu maaso nga bwe kirina okubeera nga kitambula. Nze lujja eno e Captain Music tusinzidde kagga okulaba nga ebifaananyi byonna tubibatuusaako byonna nga bitambudde n'ebisinga ku bye mwakalaba tukyabibawa so nsaba busabi Katonda batukuumire tubeere nga tukwatagana ku program yaffe enaddako ennungi wonna weenaabeeri tubagamba nti ffe tubeerawo okulaba nti ebintu ebyo byonna tubibatuusaako abatalabise ku mukolo guno manyi ku mbaga tewabula musiiwuufu abo tujja kuba nga ate tuboogerako olunaku olulala naye ng'ate abamu munnange bayinza okuba nga babadde nnyo in picture okulaba nga ate babeerawo nze nja sigala ng'omulanga gugamba nti bonna abasobola
nga mulina ku ssente ezeegasa mujje mwongere okututumula ekifo kino mu kifuula ekyobulambuzi kubanga gikiri wallahi kikyasobokera ddala si nti oba kiri mu kifo kya mugotteko nti oba ebimu binaagaana muveeyo ne pulaani ennene mujje mu kifo kino mu kifuule ekyenjawulo. Mowzey Radio wummula mirembe okuva ku Carlton Music ne Lujja nga ali ku ground. Seba sena suze nkulowoozaako nga neekunya ng'omujasi muponjo mukutandika kwali kuzanya buzanyo soko kati twakula omukwano gwatuka ne ku bwongo. Yeah, you and me love your style, super nice Entana and it come nanny. This love gonna straight to the moon above. Nekalira mu nyumba ya mayinja nakomerera misumari. Gundi yaffe enkadde omugaso ogusooka biodigester ya layisi okusinziira ku eri gundi yaffe enkadde bayo ya layisi nnyo bakasitoma betukoleddeko ekyo bakiweerako obujulizi n'abalala batukubiddeko bakiweerako obujulizi ya layisi nnyo okusinziira ku eri yaffe enkadde. Ekyokulala etwala ennaku ntono nnyo okuggwa ejja kutwalira ennaku wakati w'olumu n'ennaku 3 ebeera emaze okukola ki okuinstallinga wano nga ekisigadde mpozi kutambuza pipe drainage tumuyita drainage work kutambuza pipe okuva mu nju paka ku system wano naye nga ogiinstallingawo kikutwalira ennaku ntono nnyo. Ekyokulala naddala bannaffe abali awafunda n'abo bennyininyini abali awagazi lwansonga nti tegendako kisiraabu kino eno kyewalabanga oluusi kiriko fuuti zaakyo 15 ku 2 kiba kisse space nnene nnyo. So ekirungi kya biodigester tugenda kuzzaawo ettaka lyawo nga we twalisanze ettaka liddawo wafuuke muswetwe nga ekyabadde. Omugaso ogw'okulala space yo ogisigaza nti olw'okuba nti tubiseewo bulungi ettaka ne liddawo nga eryabadde kebe emmotoka yo okola ki ogiyingiza n'ogipaakingako kungulu. Ekitali kweri gundi yaffe nti twateekangako kisiraabu nga gundi ekifo ekyo kiba kikoze eki maybe okyolezaako naye wano eno obiseewo bulungi ettaka peeva zo zigendako omuddo gw'ogusimbako pasikalamu gwenjogerako sisitemu ng'eri eyo bali bajja babuuza gundi yo eririddawa naye ng'eri wansi eyo waliko pasikalamu oluusi oyo opaakinga nako emmotoka yo. Ekyokunuunwamu ekyo okunuunwamu tenuunwamu tukiyita no emptying tetunuunamu mu biodigester pozi nga twagambyeko just mayinja gegetaaga service eyo mudda oluusi nga nawafadda n'abaana be balikola ki be baliga service nga amayinja naye nga yo tenuunwamu nga olaba gundi yaffe eri enkadde nti nno emyaka giba 2 3 ojja kujja okole ki onuunemu. Atwetaaze ojja tusanga Kamokya tuli plot 45 Prince Charles Drive gye tusangibwa. Ennamba z'essimu kanziddemu Airtel eri 07017669992 n'endala MTN 0789224230 n'ennamba zaffe endala tulina ennamba nga 3 zonna weeziri wansi awo zonna osobola ozikoonako oba WhatsApp oba ki oba ojja tutuukako tukwataganye